Omugenzi teyaleka faamu eriko wadde akamyu. Lwaki abantu mwagala emizimu gye batugombole? Lwaki temuleka abantu ne bawumula mirembe? Bw'okwata ddulu eno eyo n'ogiwa taata wa Isma, mwami mutabuliko ofiirwa ki mu butuufu? Emmotoka ya leediyo Jaguar teriiwo wali ku ntaanaaye. Ekintu ky'otazanyiranga mutozanyira. Batuma kwereetera bisiraani ku ngalo zaabwe. Omugenzi baatemula mutemule. Ogwo gwennyini omusaayi ogwo era tegulivaawo kubaamutta. Babeeretera ekikolimo eky'olubeerera. Ate omuzimu gujja kubatta gubamalewo. Ekyo kyo nkibabuulira. Isma taliwummula mpaka nga sabaamutta. Eyo famire eyatta Isma yeereetera ekikolimo ne bweritambula ebule n'ebweya. Ekyo kyekisiraani baakiyingiza. Nze kyobula nga Tamale sikyasanga banaku ne mbasaasira. Jjajja walabika alina bye yakola. Abo bajja kubonaabona ng'endeku. Abatta Isma bajja kubonaabona n'okusinga ababba endeku mu ssabo. Mbabuulira bino. Ne bwe mulifa envunyu teziribalya mmwe. Ne bwe mulifa enkuba teritonya amazzi tegalituuka ku mirambo gyammwe. Mulibanga be baaziika mu ddungu nga Gaddafi. Ekyo kye mwakola. Nze mbabuulira. Maama bwe mutali kisasulire abaana bammwe bali kisasulira. Aga Katonda muggulu ekyo kyo nkimanyi. Omuntu tafa, abantu tebafa. Kati giraavu eyasigala ku siini mwali mumanyi muyinza ogireka. Pampulira waliwo giraavu eyasigala. Omuntu aluluma, omuntu aloosa abantu. Omuntu abafuukira ekizibu. Tubula nga abantu mubonaabona muyina ebibi. Kati ng'ova mu famire eyo ng'ogenda ogiwasaamu eyatta Isma. Bayina omusaayi ku ngalo zaabwe. Bayina amaziga, abayina ebikolimo abo. Kubanga ensi yagubasalira. Eggulu liri ku nsi. Obadde omanyi wali eggulu. Okutandikibwako okujajingibwa wano wennyini ku nsi. We bagukusalira misana ttuku. Ne baga nti gundi gwe obadde mubi nnyo ggwe. Kati abali mu gavumenti mwatandise okutya. Social media evuma abafu. Sebanya social media nedda abantu bakusalira omusango misana ttuku. Ne baga nti naye ggwe musajja ggwe obadde mubi. Bagaddafi bazimbanga emizikiti ensi ekyabajjukira. Negwa abantu obakoledde ki? Ovayo noga nti omusirikale bamwongeze ssente. You are inciting workers against their masters. Olutalo lwa salalo olukutte jjembe mu Uganda nga abakozi batandise okugamba nti ssente ze bafuna ntono. Lutalo luli very dangerous. Kyovula banga nagamba dda parliament mukole service salary review commission akakiiko ako mukateekewo. Salary review commission. Kaddemu keekennenya emisaala gy'abakozi ba gavumenti bonna n'abatakolera gavumenti. Kakati nalabye ono driver wa judiciary ng'akaayana. Driver wa judiciary yagambye ajja kutta abalamuzi bwe batamwongeza musaala. Naye gavumenti kyeyina okukola abantu ekisinza bakwasa obusungu si lwakuba nti bafuna ssente entono. Ekiruma ab'amagye n'abapoliisi n'abakolera ebitongole si lwakuba nti bafuna ssente entono. Kuwulira nti ate abakola ewalala bafuna nnyingi. Gavumenti erina okuba n'emisaala nga giri uniform. Naye gwe obeera otya ng'oli mu minisitule y'ebyettaka ogenda okuwulira nti ate abali mu parliament bo bafuna ssente endala. Driver ali mu judiciary n'agenda n'awulira nti ate abali ku URA eba driver ba URA bo bafuna nnyingi okumusinga. Lwaki taanyiige? Tuddeyo twekennenya emisaala gibeere uniform. Ba driver ba gavumenti bonna bafuna emisaala gye gimu. Naye n'osanga nga mukolera gavumenti egyo naye ng'abantu ssebo bali mu bitongole ebirala bafuna ssente empitirivu. Ebyo bye binyiizizza abantu. Kubanga abakozi ba gavumenti beenyumiza. Nti owange eyo kiri kitya? Nti afe ne waffe tufuna zino. So
service salary committee ebagikole etuule yetegereze emisala gy'abakozi bonna mu ggwanga gibeere uniform. Kati kiraba nnyo ennaku zino n'osanga senior minister talina liidika naye nga state minister alina liidika bbiri. Kuyisaamu maaso nabakikuno ebyo bye biruma abantu. N'osanga senior minister talina liidika naye nga state minister mu ministry endala alina bbiri kabangali. N'ogamba lwaki abantu tebanyiige? State minister abeera atya ne liidika bbiri nga senior minister talina. N'osanga ba state minister nga bakuumibwa poliisi alina abasirikale 12 naye n'osanga senior minister talina musirikale n'ogu. Ebyo bye tulina okwekenneenya gavumenti. Tuddeyo tutuule tulabe. People must be uniform. Bwe kibanga baminisita b'eggwanga bonna babeere be bamu. Naye akati mwatandika okukola ebyana n'abaana. N'osanga badriver ba judiciary esente bafuna ndala, aba parliament bafuna ndala, aba URA bafuna ndala. Ebyo ebintu bibi nnyo bye bigenda okuviirako gavumenti obuzibu. Ninga sirwa kwati bagambwe emisala mitono. Uniformity yebaluma. Uniformity. Salaries must be uniform across the board. Yes. Must be uniform. Ekyo kyokka kye tulina okukola ki? Okukolako. Kansubire sina gwe insight nze. Manyi nange muyinza okujja ne munzita. Mbu Junior lwaki ayogera ebyo? Manyi kati mbatya. Naku zino mbatya nnyo kati. Sikyabeesiga. Nange muyinza okujja ne mukola ki? Mulwaki tasirise? Nammwe mutuleke. Ennaku zino mbatya nnyo. Sikyalina gwe neesiga. Edda mwaŋŋamba nga Junior ne tukukunda munonga. Kati mbeegendereza mmwe. Temutegeerekeka. Omuntu eyatta jjajja Isma. Ne kaakati takwatibwanga. Kaakati n'olwekyo uniformity enkulu. Naye nga oluguudo lwe Masaka twetondera nnyo bannamasaka n'abantu bonna abaakoseddwa oluguudo olwo ng'amazzi galututte. Naye ndabyeko enguudo ezimu mwe basajja mmwe ze mukola ng'ate zokka ze zirutambulirako. Naye oluguudo olukulu olw'e Masaka oluleeta abantu abava e Tanzania ne Rwanda amazzi ne galutwala bwe gati. Kyakuswalira nnyo eri eggwanga lino era kiswaza nti emyaka 37 gavumenti yaffe gyemaze mu buyinza oluguudo Major Highway Masaka amazzi galututte. Businesses affected, abantu bali affected. Naye ng'osanga enguudo ezitalina ne economic importance zo zaakolebwa bulungi. Nga n'abantu bano balowooza batya? Gendako mu Western Uganda olabe enguudo nga nte zokka ze zitambulirako. Olabe. Naye n'olaba Jinja Road. Kale muli mu kuzimba express y'Ejjinja. Enguudo nga Masaka Road siga ziri ku mutindo yansi yonna. Kwa ebyenfuna by'eggwanga we biri. Abava e Tanzania bayitaawo. Bava Rwanda. Kati toyinza kuggala Masaka Road economy n'etatagala. Toyinza kuggala enguudo ziri bbiri Jinja Road ne Masaka Road ensi yonna kwetudde. Naye kaakati really netuddawo oluguudo amazzi ne galutwala bwe gatyo. Kati olwo ensi nga Netherland ezitudde ku mazzi zo singa tegazitwala dda.
nedda waliwo obunafu bannange obulina okukolebwako obunafu ddala kuba toyinza kuŋŋamba nti amazzi gazze buzzi nga tetumanyi mwe mwennyini mwakwata bainvesta mubatadde mu swamps president yagamba dda buli omu ave mu ntobazi temwagala mukyankalanyiza obutonde bw'ensi nature will always fight back that I can assure you nature will always fight back kati mwagenda ne muzimba ennyumba ku Lake Victoria amazzi gaago gajja zitwala tulaba ne muve mu wetland zimuve mu wetland temwagala kati amazzi galagewa water has nowhere to go wonna mulimyewo muzimbyewo mulese bana ba China basime Lake Victoria you are antagonizing nature but nature will fight back ekyo kyo nkibabuulidde muve mu ntobazi leave wetlands babagamba dda ministry tugirina namba ya environment kitongole kiramba nema weekiri mulemeddemu oluvaawo nga tugaye enguudo bazitutte kati galagewo amazzi mwagayingirira dda abantu bagalive wetlands mulekerawo okutema emiti tebaagala ebibira byonna babisaayi biweddewo mbali mu emmotoka ezitwala amanda ziyita kuba traffic every day sirabayo gye bakutte Jacob banning is not acceptable in this country ebibira babitemi oluvaawo mbu nature enguudo bazitutte Uganda tulekerawo okwefuula nti ebintu byonna bitutuukako tetumanyi bijja tubimanyi because we caused 90% of the problems we have in this country are caused by ourselves tebiva bweru kati abatema ebibira bava Congo oba Kenya all countries mu nsi yonna are on climate change Uganda is destroying nature kati which country is this? No, let us be real as technocrats. Muri wano mukola mateeka every day parliament efulumya amateeka naye nga temunnakola malala agasooka gabulirawa because okola amateeka amalala kiba kitegeeza nti ge wakola galemeddwa go galemwa gatya mbalaba kati mwaleese fayini ku nguudo nga tonnaba kuleeta fayini ku luguudo eza overspeeding by'ebimotoka ebibiri ku luguudo myaka mikadde lwaki tobigobaako before you bring enero olina okusooka okutubuulira gali ge waleeta lwaki tegaakola that's what we must find out lwaki amateeka mu Uganda tegakola nga weegali Uganda ze zimu ku nsi za Africa esinga amateeka amalungi on paper amateeka ga Uganda malungi we have the best constitution Uganda ne Ghana mu Africa ze zisinga cost ne lwaki constitution yaffe tekola kyetulina okuddayo tubuuze kati do you expect your what traffic afune sente ntono okuba omuntu ekipapula wano mu Uganda woba ne change wa 15 ovuga emmotoka nga tolina driving permit gwafuna change wo wa 15 buli wa traffic gwosanga 5 enguzi yese gwanga lino enguzi ezibye abantu amaaso kati ne bwona leeta fine nti aba overspeeding ku luguudo sibajja tugenda ba fine traffic officers will not implement kubanga omuntu akuba ekipapula kya mitwalo 10 n'omuwaayo 15 nagaago gweba ne change mu motoka wa 5 ojja kuvuga mu Uganda nga tolina driving permit nenga amateeka weegali aga traffic malungi mazibu era n'aba traffic abagakwatisa mu nkola baasoma ne muzeeyi bumaali mane sente kati omuntu atati omuntu ku parliamentary avenue ono omusirikale yasoma omuyindi mbo mulalu nojjayo emundu nova ku CPS
ngero oli mulalu n'olinya boda ngero oli mulalu nekutuusa wajolaga notta omuntu n'olinya boda endala emundu n'ogizaayo kati oyo mulalu nabaki era eddalu lyamusuulidde ku muyindi oyo omusirikale wabaddewo eyamutumye okutta omuyindi nze bye bintu by'abamanerenda mbimanyi bwe weewola ssente ne zikulema okusasula zikola interest every day. That police officer was sent to kill that Indian. Mbo mulalu. Eddalu mwekati we mwategeera nti mulalu lwaki temwamugoba mu police. Kwekaba Uganda yeewuunyisa lino lyokka eggwanga wosanga abalalu nga bajjeeyo emmundu ne batambula bulungi nnyo nga balalu ne balinnya boda ne bazisasula n'okuzisasula ne batta abantu ne baddayo ne bazzayo n'emmundu gye baazijje. Omulalu asobola okumanya ne gye yavudde nga mulalu. Kati neyatta Isma we munaamukwata naye muyinza okugamba nti yali mulalu. Nze kati kyetandise olaba. Madness is used as an escape route. Zine gwanga lyansobedde. Ate ennaku zino madda zeewuunyisa. Tebatta bali innocent. Omulalu n'atatta ne be yatta muyindi yekka. Nze neewuunya. Kwegamba abaaliwo mu luumu beddalu teryamugamba abatte. Nedda. There is something wrong that we must address as a country. Nze singa oyo omuyindi bamuttira Nansana naye omanyi security eri ku Parliamentary Avenue. Naye omusajja yatta omuyindi n'alinnya ne boda nazzaayo emmundu ku CPS tozannya n'aseera mbu mulalu. Era eddalu era ndi mutwala wa manerenda lwaki owa poliisi oyo singa ali mulalu lwaki teyakuba bapoliisi banne ku CPS gy'abeera era anoonyayo omuyindi. Ate nze njagala nnyo bayizawe kati ekintu kye tulina okukola abantu abatuula ku CCTV kamera za poliisi nabo mubeegendereze ekyo nkibagambye. Abantu abatuula ku CCTV kamera za poliisi ezo ze mwateeka ku situiti muzeegendereze nazo abazikolamu. Abantu bano bayinza okuba batumonitalingira n'eyo. It's just my opinion bwe ndowooza. Baani abakola mu control room ya CCTV kamera za poliisi. Tuyinza okuba tunoonya naye ng'obuzibu bwonna butandikira awo. Abantu gye batuula ne baketta. Naye kati Juni yafulumye. Kati ayingidde. Nga golooza abatemu bajja bakuketta. So kumbe eri yennyini mu control tower we wava obuzibu. Think about that. Nakirowoozezzaako. Nze just nalowoozezzaako kirowooze. Baani aba operatinga CCTV kamera za poliisi eziraba ekibuga. Abo nabo beetaaga okumonitalinga. Kwatiriza okwatuga ati abantu wamma batuketta. Mbw abantu bakukatulaba nga Isma. Oyinza okusanga teri yamutambulirako. Ng'obuzibu bwatandikira eri. Nga balaba agenda adze wano. Yes, it can happen. Criminality survivinga na byakwerinda. Ensi yonna erimu obumonyi bw'amateeka. Abakwatisa amateeka baba part of the problem. Kyobula nga president yagamba tuyina kawuukuumi. Teriiwo mu nsi erimu obumenyi bw'amateeka nga byokwerinda tebiri infiltrated. Gende Colombia. Escobar lwaki yasumbuwa Colombia yawanga ab'ebyokwerinda ssente. Most of these criminals associated with security. Ogenda okulaba ebintu ebitasobokerako ddala bisoboka. That's what I have seen by the way. Kogenda okugatta dots noga
this couldn't happen without people's help. Nafa ab'ebyokwerinda twekube mu torch, security yekube mu torch. Obumenyi bw'amateeka tebusobola kubeerawo ne bubeerawo ne buwangaala. Wano Kale Kayihura yakola beki bagundi bano ba kifeesi. Abamu ba kifeesi kwakati poliisi alayika si ye yabakola. Ne poliisi nayo yakozesangako bakulimino okukwata bakulimino. Kikyamalawo obubbi mu Kampala. Kozesa bakulimino against criminals. Kati bakulimino abasinga obungi ne bategeera nti kati now we are informants. Bakulimino kwata bakulimino. Naye ati ogenda n'otunuulira ebintu ebiri mu ggwanga nga nabyo era bikola kwewuunyisa bwewuunyisa n'ogamba no, this couldn't have happened without help. This is organized crime. Obumenyi bw'amateeka obuli mu Uganda buteeketeeke. This is not even crime, it is organized crime. There are people who sit somewhere, organize, execute, and they go away freely. This abakola obumenyi bw'amateeka mu Uganda are not ordinary people. I can't believe that. These are professionals who know the system well. Tuwenzita junior, report yegenda bawan. We must do this, we must. Tobranga mada zitulemerede. Kawesi, no report. Chirumira, we have not seen it. Wano Mugenzi Kawesi we yafa bakwata abasiramu. Ngoyinza gamba yafira mu muzikiti. Yekyaaye, why Muslims? Wano Mugenzi Kawesi we yafa bakwata abantu. Bw'obaleeta bajjuza Nambole. Yekyaaye, bano batula mu kisaawe ne bagamba nti tugende tutte Kawesi. So muteekemu amaanyi mu kuzuula obumenyi bw'amateeka buno. Naddala obulimu okutta abantu. Tetuyinza kukkiriza nsi ng'omuntu ayimirira eri natta omuntu. Kati awo gavumenti eba ekyatuyamba ki? Kubanga omuntu atta omuntu aba atutta amaanyi g'abalamuzi. It is only the courts of law who are supposed to give you punishment. Extradition killings. In modern day Uganda netubeerawo nga tutudde. Kati gavumenti eba ekyakola koki? Because the core of every government in the whole world to protect people and their property. Not to people are losing life. Why are we in power? Lwaki tuli mu buyinza? Why don't we hand over power peacefully? Netudone tulunde ente zaffe. We go and rear our cattle. Ntukati banange. Obuyinza bubuno asobola okukwata abatemu. Ensi yo tujje kulekedde. Peacefully. Kati Uganda tubalimbe ki? Nzolo ntukanga si China kya nimba bano bana Uganda. Kwa Uganda bansanga ne bangamba junior government yeyo jagala nnyo ne bagamba njagala nnyo. Yes, it is true. Chegera njagala nnyo President Museveni because I love his wisdom. He's a very intelligent man, President Museveni. Njagala nnyo General Mozi. Not that because he's the son of a president. But he has served in the military for 28 years. That's a remarkable legacy. That alone makes me like him. Esege. Njagala nnyo Bobi Wine kubanga ayimba bulungi ebya music byabisobola. Ne Bobi Wine ebyobufuzi tabisobola. Era naye akimanyi, he knows it. Kibula ngabeera busaabalanga awuga. He's ever eating fish. Ne mukyala we Babi. Kati awomba muvumye. I love Bobi Wine in music. I love President Museveni because he's wise. I love General Mozi because he has had a remarkable career in the military, 28 years in the army.
That alone, I must really thank him. I must appreciate that. If I'm really sober, some of you are taken up by jealous and bias. If you have a person who is genomos and President 7 is don't take him, I don't have any with them. If you tell me full figure simagara, I don't like her. Watching to take a Montarozang and a full figure. Everybody has his enemies and friends. So don't give me your enemies. So my Uganda mumanira. Junior Racho Munto yo kwatagana na ye. Gobola ba mubi. Abalabala banti mulungi. So sibuli muntu gola banti mubi ayina kuba mubi eri abalala. Kwa abantu bapimira kuntegeerayo ey'omunguuba. Kati lumbu yetategeera. Kati ayinza okuŋanti kyawe gundi. Lumbu yeye mwennyini tategeera. Kati ayinza ate okunkyayisa abantu lumbu ye. N'abe ekibiina ky'abeeni UP abagamba dda bambega. So kakati nze really, let me tell you, this government must tackle two things. Land, abantu baddeyo mataka. The day Ugandans will wake up when they are homeless, that's when we shall lose power. Era nze kyembagamba ze buli we mbasanga abo abakulu mbagamba mutereze ebyettaka. Let people be on their land. Mu mirembe miyitirivu. There is a group of younger people who have money. They are trying to destabilize this country by chasing people on their land. No sango omuntu alina kamalalo ku ttaka lye. Alimazeeko emyaka 30. Wakibanja ogobako waki. Kati gwoba oyagala President 7. Oba oyagala kutabangula ggwanga. Bakalaba sente. They have money. They have connections in the state. They are destabilizing the land sector. No sango omuntu bavubuka bato. I've seen them. Some of them have met them promising me a lot of money. Nti Junior, nyamboge ndo yogere ne minister, simanya mpisewo kino. I tell them now, you people, I can't eat your money because you are going to put me into exile. If there is no peace here, Tamale will be in exile. I don't want to live in exile. There must be peace in this country at all costs. That's why I can sanction your mother if you are threatening peace. In the Junior, I can mark the word sanction. I didn't say I can kill you. Manyawa mtemanyi ruzungu. Mwisogera Junior gambi aja kutta abantu. Ngambi I can sanction. Sanction ni chitegeza so lokuteka kotiki bakutte. If you are destabilizing this country, there must be peace here at all cost. If you want power, go to the bush. When Uganda bibida biwedde ogende Congo olwani. Go to the bush. Ebibira bikyali Congo, fight for power. Tujja kwegatirako Luweero. Bojjango wamba mpaka Luweero alukama. Newo boli wongo oli muloji. Onyumiza you want to be president. I tell you now, you man. How will you get power when you are in a lodge with a woman? Some of your politicians babera maloji je bajja okutwalira obuyinza. Kati gwe yensi wali ogirabyewa. Where presidents get power in lodges. President 7 yagenda n'alwana mu nsiko e Luweero 5 years, 1986. Gwamulabako ku KFC, wamulabako Cafe Javazi. Muliyo Cafe Javazi je mwasamire ebibozi byammwe. Aba muli ku stage za boda. Mbosimanyo obuyinza bujja kyuka mu Uganda butya ngani abukyusa luyali. Toyina wadde akasaale ewuwo. Wadde ekisosonkole ky'essasi. Kati obuyinza ono abutwalota. Africa bagifuga na mmundu. N'abazungu bakitegeera. Kyobola bakola ebibira by'abayeekera. Walalabyeko abazungu nga bakomyewo ne Bayibuli. Ebiseera bya Bayibuli byali by'abamisonari. Abazungu we bajja ne Bayibuli mu Africa
nga batwegayirira bambi mukyuke muyingire obulokole muyingire obukatuliki ebyo abazungu babikomya kati mundu yeseka gwe genda ogamba Amerika nti waliwo golodi olabe olaba abayekera gye banaava Afrika bagifuga na mundu kyobula President Museveni kye yasooka otegeera organize the army your rule forever. Gwe Uganda tereza amaje ojja kufuga mpaka bwofa because the honest threat is a gun. Nye akati rumbuye ali mukatoye take kati enojita America wanwalwo democracy America ina atenga note ina democracy America kaina electoral college katugambe Trump teyawangula ne bamubba mu emails oza tubimanyi Trump had one direction ne bali ababedde abali yeyo goroza America eri democratic di America bwe yafuuka democracy wabwe ali kumpapula ne mu bululu nabo bagina bingi nnyo bye bakola data games eziri emabega eyo sai ezekola we know it tubimanyi bulungi nnyo ebitongole bya America ebikesi how they influence so many elections in the whole world kati ngojjo ngamba junior democracy is a word, it's just an idea. That's why you need Democrats to implement democracy. It's just an idea. Nga bwobera omusajja n'ogamba amweggalo. You can be a girl when you're a boy. You just twist where sex occurs. You can be a girl when you're a boy, and you can be a boy when you're a girl. Kati ne democracy wali. Buli omu amutwistinga nga bwamwagala. Kalulu ki akali free and fair. Tunulira akali ettake. The higher chances that Erdogan, the current president of Turkey, is trying to influence that election. Manya abazungu bamukowa dda. Kati kyogamba America teri interested mu kalulu k'ettake. Is it America? So America tebiri imwe. Mwebiri bulungi nnyo akalulu k'ettake America mwebiri. Yakanudde dda amaaso bwe bati. Erdogan w'ettake bamukowa dda abazungu has been problematic to NATO. Alimeseza Sweden okuyingira NATO Erdogan. Kati mbu Europe mbu nsanyufwe ali mu kusombo wa Cyprus Erdogan oyo golaba ade bamukoye ninga banoonya bagezaako okumuwamba ne bibalema kati mbu Abamerika mbu bamwagala ali agula byakulwanisa bya Turkey. Erdogan president wa Turkey teyagula S500 defensive system ya Turkey mbu kati basanyufu. Turkey yasabadde okuyingira European Union ne tebagigaana era baagaana kwanga baagaana eyingira European Union mbu they are still thinking about it. Kati gwe omuntu bw'atyo baba bakyamwagalako afuze Turkey kuva mu 2003 20 years Erdogan ng'afuga Turkey lwakuba ekirungi kyakoledde Turkey kujifuula power. Turkey kati nsi y'amaanyi nyesinga n'amawanga ga Europe agamu ena defensive industry y'amaanyi eyo Turkey gy'olaba yakubiri mu Middle East. Israel akyagisinga in military warfare. Turkey ekwata kyoko is challenging Israel's supremacy. Turkey yensi yokka mu Arab world ewadde Israel obuzibu. They are competing favorably. Chabuzayo kyokka nuclear. Gwaina wa NATO. Israel ye ina nuclear waayo. Under direct control of the Israeli government. Atunudde mu bibuga bya Warabu bitano. Weno osaga na Israel.
Israeli nyukiriya gwayina woye dizitunudde mu bibuga by'abawalabu ebyo begatte balabe tibajjajje kuba so kyekyo kyokka naye ekonomi y'ettaka eri mu bizibu inflation is high yasala interest ebyenfuna byo biby'ettaka yes ebyenfuna bibi naye kakati we baba bagenze mu gundi eyo ketulabe ningira Abamerika era tebamwagala Abamerika tebaagala Erdogan abalumizza omutwe bamukoye tebamwagala he has been problematic to NATO nenga bamwagala era bamwetaaga mu NATO so ketulaba akalulu k'ettaka engeri gye kanaggwa bagenze mu Iran kati ako kali free and fair Oshegera ba nationalists be bawagira Erdogan era oli omusajja amukubidde ku economy wokka naye ebirala byonna ttaka ebadde ekyakola bulungi military strength ttaka is good naye economy yo yamutabukako kakati n'olwekyo mwe abalinza akalulu ka 2026 Jeno Muhoza agenda vuganya taata we. It will be a family affair. Omanye 2026 election is going to be interesting. The father and the son are on the ballot paper. We are here to see government bagenda okuba akalulu bannange. Olaba luli babadde babbira omuntu omu. Kati balina okubbira President Museveni babbire ne Jeno Muhoza bannange NRM ebba akalulu we wabaye eki ate babisomera China Communist Party ye China yabibasomesa nze naliko mu nope nga nkyali ewa Bobo nze nakuuma akalulu akawedde Makindi. I was a polling agent on behalf of NUP. Zinaise yanko kibiina kina science gulunga atiye wantu ngente zisinga obululu obungi eye nale mugirabe edduka nze nabavaako waneka yunga akanakwedde tebakakyusa President Museveni agane bwozinire saawa 24 ngeye nale mwegambye tekibeera tekijja kuba babana kalulu kanakwedde ne babakuba n'emiggo kati mu 2026 magezi mbawagabuwa Jeno Muhoza agenda vuganya his dad. It is all a family affair. First family akaluluka first family. Kati mwabali mu second family, third family, simanya fifth family mugira mubivamo. Era Bobo ntakalimu. Gwa Bobo yaga entikoti agenda kwesimbawo mu 2026. Ali magere mu bigere yebasi. Agawanga bweba family ya President Museveni yasazeewo okwevuganya mu byobufuzi kye bayita political masturbation bevuganya nze ke kaluuka ennyendo okusooka okulaba akagenda okuggwa mu bwanko omuwanguzi mumanyi omanyi obululu bwa Uganda tebuli abwe Kenya abana Uganda muyina omukisa nti muyingira mu kalulu nga n'omuwanguzi mumumanyi nze Tamale manyi ne percentage President Museveni gyagenda ofuna katugamete mumanyani agenda wangula kaloka 2026 kati lumbu yembo tamanyi abana Uganda mwebuza magezi nenga the answers are written all over the horizon bwetu bibagamba ngera encha mutandika kale ka junior katugamba kale ndono mwana watu ka junior katugamba bye mujjo komako ask me kubulire 2026 election is a political masturbation election. The father versus the son. Nga genocide the Holy Spirit. Yakulidda amajaga kakuma. It is all a family affair. President Museveni is the father. Jeno Muhoza is the son. Genocide Musare is the Holy Spirit. Kati akakalulu akoboka nonya mochi. Kati era mu munonya national ID mugende mulonde n'abana Uganda temuyiga lwaki temusigale wamwe ne mulima
kati za Junior nyizo okuddamu ngamba omuna Uganda mbwa akalulu kajjako mu 7 ntegeera oba otegeera bulungi President 7 yakategeka akalulu emirundi 6 yali awo bali bamuwangudde kali government yetegeka akalulu yekuba obululu yebala obululu era yeyerangirira eno government ya 7 teswala yetegeka akalulu era yekabala ate ne mala yo yennyini ne yerangirira namude wina neshigalire mwemuke project mama nako okufa mu bintu byesitategeera kyekimpagiza jje n'omuhozi taata wange yanga my son buli wolaba ekintu nga tukitegeera bulungi go where there is power munsi muno bw'olabanga ekintu nga tukitegeera funaani ayina obuyinza kyeki ekimeze wajje n'omuhozi si kumuwagira nti awangula obwa president kwa even without me he can win. But I'm there because I don't understand this politics now. Where the father, this genocide, the President 7, the father, alimuvuga nyamutabani with the son. Then genocide the Holy Spirit ate agendo kumakalo. Nze nabavaka abantu abo. If you can't defeat them, join them. Bota sobola kuwangula begatteko. That's me. Zekastada bango nsinzizo obwongo. I join you. That's Junior. Nze sidwa mu kintu. Me, I don't be in something I don't know. The moment I see I'm going to be defeated, kati nali wano. Nemba gamba abatemu abatayisima bansonyiwe ne munsekerera. Mbu Junior musiru, mbundi kawadi nze kasite ekintu mbaga kikitegedde. Do I know the killers? How can I open on somebody I don't know? Nze sirwanisa musito rwanisa nga muntu gotamanyi. You will die. You don't know what will hit you. Abato Mugenzi Isma sibamanyi. Sibalabanga ku katimba vumentya. I have to first know who is this person who has the courage to eliminate such a prominent figure in this country. Kubanga me and you will know omuntu eyasembayo okufa. Social media ne wuma yali radio. Isma ne radio are in the same league. Teri muntu mulala agenda kufa wano. Abantu balumwenga we baluma ku radio ne Isma Olaxess jajja ichuli omwoyo gwe mukama agula muzekisa. Kati nze Junior nveeyo ntya. Nze nasoma sebo nasoma ku security. Mwanda bawano nga nyenzo yiga training y'emundu. Tokuba masasi nga tomanyani akuba. First know who is shooting before you shoot back. So we fight enemies we know. Enemies we don't know, we look for them. But right now simanyi. Chuvula banga ndi mukutya. Who killed Isma? If we don't answer that question, we are all going to die. That's a bitter fact. Singa babuloga tetumanya ani yataisima, all of us are in danger. We are all gonna die. We are going to perish one by one. The rules changed. We are masters no more. We are prey. Waliwo empologomezi tuyiga. Kati tuli byakulya. Hizo kwile uningi empologome you were prey. You were prey. The rules have changed. Tubura Junior sichajja nnyo ku social media. Nzijamanyi ne gambula. Je bali banda babate. The people who killed this seeing me there. Looking at me. Agaha. Naenza amazima ga Katonda muguru nagula amayembe. I bought horns. Oja gendo yagala okunkuba essase mundu ejaminge. Nagula amayembe. Yekyaaye kirala kiyinza bakanga batemu mmwe. Muleme kujja. Manyi abantu mutya ddogo. Ebyeddiini temubitya nnyo.
kiki ekirala kye mbagamba batye onoonya n'ekyobagamba nekikubula nze natya era bw'oga Junior yalagawa oyo yatya natya. We shall never come to reality. Nze nagula dda amayembe ojja kunkuba essasi emmundu ejyaminge neke nakwatako nategedde kati Uganda abantu batya ddogo ebirala byonna tebakyabitya omuntu omuganda ina Katonda wa ola pastor Bujinga ayogera ne Katonda bamuvuma enkya neggula n'abatiisatiisa nno nze oyinza okuzijjako omukisa oba kikulimu if pastor Bujingo can be abused because alaika yayina essimu ya God oba mukubira kweyateero oba kwemuteni simanyi kati olonze Junior kati nina batiisa n'amayembe usanga munatyatyamu n'abatemu b'ennaku nno temukyalina kye mutya ko omuntu walumbira omuyindi misana ttuku n'amukuba amasasi n'akomawo era n'amwongera amalala. Which kind of murders are these murderers? Abatalina amuwadde ensonyi ate dda abatemu si we baali bayizawe obutemu ennaku zino just bukyuseemu bukyuse abatuwama tebakyaswala abatemu bedda balina ku mpisa okitegeera naye abatemu b'ennaku zino they are too murderers n'okuba omuntu amasasi ago gonna for what? Nagala kutta muzimu kiki so kyobula nabagamba if you want to kill me temuonoonanga masasi mangi 2 bullets are enough kati guno omubiri gwange omutono bwe guti ogukuba amasasi 13 banaaziika ki nfe nga nze naazijjudde ebiwundu mufune ku nsonyi sigira bakusasudde yesu tukimanyi oli mutemu but have better muko ne common sense otegere nti omuno omukubya amasasi 2 gamala nodda n'okudda. These are not murderers bajozi bujozi. So kakalamu nawulidde mwakomyewo kakalamu ba YouTube abamu baddayo mu byalo asibaga katogwayina kadi ya drone ya Isma kwa nawulidde asibaga katogamba mbunzaina kati ame commander former ame commander General Mozi mwali muteeka mu byaki temukuba spasio yanga amasasi nga muganti eri amaditeri na kitegeera drone ya Isma genda ogule eyiyo Mugenzi teyali kafamu eriko wadde akamyo. Lwaki abantu mwagala emizimu gye batugombole? Lwaki temuleka abantu ne bawumula mirembe? Bw'okwata dulweni eyo n'ogiwa taata wa Isma mwami mutabuliko ofiirwa ki mu butuufu? Emmotoka ya leediyo jjagwa teriiwo wali ku ntaanaye. Ekintu ky'otazanyiranga mutozanyira batu omakweretera bisiraani ku ngalo zaabwe. Omugenzi baatemula mutemule ogwo gwennyini omusaayi ogwo era tegulivaawo kubaamutte tabeeretera ekikolimo eky'olubeerera ate omuzimu gujja kubatta gubamalewo. Ekyo kyo nkibabuulira. Isma taliwummula mpaka nga saabamutta. Eyo famire eyatta Isma yeeretera ekikolimo ne bweritambula ebule n'ebweya. Ekyo kyekisiraani baakiyingiza. Nze kyobula nga Tamale sikyasanga banaku ne mbasaasira. Jjajja walabika alina bye yakola. Abo bajja kubonaabona ng'endeku. Abatta Isma bajja kubonaabona n'okusinga ababba endeku mu ssabo. Mbabuulira bino. Ne bwe mulifa envunyu teziribalya mmwe. Ne bwe mulifa enkuba teritonya amazzi tegalituuka ku mirambo gyammwe. Mulibanga be baaziika mu ddungu nga Gaddafi. Ekyo kye mwakola. Nze mbabuulira. Maama bwe mutali kisasulire abaana bamwe bali kisasulira. Aga Katonda muggulu ekyo kyo nkimanyi. Omuntu tafa. Abantu tebafa. Kati giraavu yasigala ku siini mwali mumanyi muyinza ogireka.
mpulira waliwo girave yasigala omuntu aluluma omuntu aloosa abantu omuntu abafuukira ekizibu tubulanga abantu mubonabona mwine ebibi kati ng'ova mu famire eyo ng'ogenda ogiwasaamu eyatayisemu bayina omusaayi ku ngalo zaabwe bayina amaziga abayina ebikolima kubanga ensi yagubasalira eggulu liri ku nsi obadde omanyi wali eggulu okutandikibwako okujajingibwa wano wennyini ku nsi we bagukusalira misana ttuku ne baga nti gundi gwe obadde mubi nnyo ggwe kati abali mu gavumenti mwatandise okutya mbu social media evuma abafu sebanya social media nedda abantu bakusalira omusango misana ttuku ne baga nti naye ggwe musajja ggwe obadde mubi Bagadafi bazimbanga emizikiti ensi ekyabajjukira negwa abantu obakoledde ki mwekwate ku mazima muve mu bulimba obulimba ne bwoli busiiga ebizigo era tebuli wangaala obuyimba tebuwangaala naye amazima muniga kufuula ow'eddembe n'oyogera amazima n'okkakkana nze byonna byembagamba mujja bijjukira eizanga nafa obanga nkyali mulamu zino video zetukola tezikola sense zijja kukola sense nga tetuliiwo bayina abana akasajja kayo kati Isma yayogeranga ebintu omugenzi Isma kati video wezikola sense ngayogamba banna banyenda kufa obe nakuzimpeddeko nga tebuyina budde kwaba tebuyina budde ni kati bunga banange omusajja bane yayogera kufa kwe sense bweri people are too busy even to understand what is important for them kazisiri mu category I don't fear anybody I fear the Lord who created me ebbanga lyemmala ku nsi ttono lyennyindo okumala ku ntaana lye lisinga obungi kati ntyani this life is temporary kusinga okwesiba ku bantu sikyesiba ku bantu anjagala atanjagala abireke sina kyenfunamu I'm going to die death okufa tteeka oba ofudde emmotoka oba ofiiridde mu buliri we are all going to die waliwo eyafa entaana ne bagibuuza nti naye entaana gwe obutaswala nono nawe onaamumira entaana yagala nenagwe sitamira oba president mumira oba chief judge mumira oba junior mumira oba omugenzi Isma mumira entaana tena gwetamira kati awo kawotira amaanyi ga Allah awo Katonda wayoleseze ekitiibwa kye gwe nozanya n'ensi Katonda ayoleseze ekitiibwa kye mu kufa n'akujjamu omukka n'obeera wali nga tolina na kigambo ky'osobola kufuluma ggwe n'otegeera nti Allah wa buyinza ng'amajjo gayina n'emmundu ezikuuma naye nga tezikyaliwo ng'okalambadde nga neebaleeta baddokita mu nsi yonna abaasoma ebitabo ne babimalayo tebayinza kuzza kati oyo agaba obulamu n'abujjawo ye tumutwale tuti lwaki tetufukamira ne tumusinza gwe nsinza Katonda gwe nasigaza sikyasinza bantu ensi ne bw'oligikolera ebirungi teri kusiima basiima ogenzi wano omugenzi Isma yabeerangawo nga talina Nazalenti Isma yabeerawo mu nnaku ey'ekitalo teri kye baagira agenze ne baleeta ssente ng'abasaba n'eddata tebamumuwa yensi ne bajja ne beefuula abalumiddwa ennyo ne bajja munene beefuula abalumiddwa ennyo naye nga Isma yabasanganga abanene abamalayo n'abagwa mu bifuba naye nga Isma tukwagala nnyo iwe mwana we n'otukolera omulimu omulungi bwe yafa tebaafuna budde mbu baali bize kakati omuntu nga ali mu lunaku lw'olusemba ku nsi n'otafuna na budde bumuziika kati bantu kyabo
tubemaliramu bwerere ensi tujemaliramu bwerere ensi tuyigirize ensi tujemaliramu bwerere buli omu abeere waali akole ebijja mu myaka gye n'endowooza ye ffenna tuli baakufa tuliyesanga mu ggulu tutegeera ani yali omutuufu ani yali omukyamu sikyafa n'abantu abantu bazibu abantu balina emitima emibi nze nali sikimanyi abantu balina emitima emibi abantu baagaliza kale notta omuntu n'olemesa omuntu obulamu bw'ensi eno nga gweolinga agenda ogibeerako lubeerera ebusungu nabakyobo kiki ennyo emmundu bwe yali tennajja ensi badde yabeerawo eti naye nga wakuba ekirayiro nga bakwasa emmundu eyo nti emmundu eno bambi gye mumpadde ndiwo okuuma ggwanga kati ogikosa kutta balala kati gwe tukugambe tutya so n'olwekyo twekwasa omukama twekwase nnyo omukama tulowooze nnyo twetegeke essaawa yonna tuli mu lugendo nzira kati sikyalina kimmenya nansi eno bwe mpulira nti njagala okulya enkoko nga njirya Tamale bwe mpulira nti njagala nnyendeko mu loogi nga nnyenda kola buli kimu kubanga obulamu bumpi naye omuntu n'omala obudde simanyambala bizinesi n'obulamu obw'okweyagala ne bukulema mbw'oli mu bizinesi z'ogenda okulekera embwa ezitalina kizaakolerera zizitunde Junior nsonda kasente ggula kataka ettaka likukema likuwema kwali ogenda okwebakamu nze Junior olaba njagala nkoleyo emyaka enazimba ennyumba all for what ne bw'olizimba ennyumba ya zaabu bajja kuziika ku 107 kati lwaki tusanyuka lwaki tuva ku nsi lwaki teweeyagala lwaki tova ku bigambo muve ku bigambo by'abantu omu n'omusanga ng'enenena bambi atidde Junior banjogerako era you have less time do what makes you happy mukole ebibasanyula kijja kuluma nnyo gwe nga weebase mu ttaka nga wejjusa by'otaakola Isma yakyogera yagaa mujja kundeka emmanga eyo era twamulekayo mbeere nga sirina gwe njogera naye ba YouTube obalabayo nejjuse bino ebigambo byali bya mugenzi Isma n'ebiyina amakulu nejjuse bye saakola kati kambikole kati abamu ne munsanga mu loogi mbu Junior okola ki mu loogi kati nkolayo ki I'm enjoying life